This is Inside Out. Aliko SML News yugi kwaniriza uliyo chano warugora SML TV ya February jo tongero okuyiga oba okwejjukanya oba okuyigiriza nga tuyita mu bintu bingi byetwogerako wano eggwanga lino lyaffe nagamba nti si ffe tuyinza okuba nga tusinga amagezi n'okutegeera ne tuba bubi n'omukisa gw'okuba ne kyetwongerako ate nabaga nti okuzimba eggwanga kulinga kuzimba nnyumba buli kyokola liba ttafaali ku ekyo kye tuzimba. Whatever you do is a building block on the nation we are building. So mu kwogera tuba tuzimba eggwanga abakekeza ennyago n'ebyasi nabo baba bazimba eggwanga naawe wooli amuwuliriza ng'ogobera n'oba nekyoyiga mu bye tukola obeera ozimba ensi yo. Kale nkwaniza mu olwaleero nze Sir Simon Muyanga Tutaaya. This is Inside Out. Ndine General Moses Bigirwa mukwano gwammwe president wa Eastern Revolutionary Platform gwe mwanso okugamba nti projekiti ya jjajja kati ate ndaba mwegaana nti Bigirwa oyo y'omu Uganda abalungi ennyo sajja abalangizi b'eddembe biki ebyo. Bigirwa ekituufu, why were you linked to jjajja at first? Waliwo ka suspicion kanene ng'abantu balowooza nti wali projekiti ya Museveni nakati wakyaliwo abalowooza nti bwoli ko sente ezikola ebintu ozijja juzi wakubye rale ennene nnyo toyinza kukola rale eyo nga tolina sente za jjajja. Kati ekisooka lwaki abantu balowooza abamu balowooza batyo, ekisooka banafu, they are weak in their minds nti tebasobola kutandika. Tukubye nnyo si kukuba kubanga ze nange baba bankubye nnyo okundiikinga ku jjajja direct bwe batyo. Kati banafu mu mayindi yaabwe tebasobola kutandika project. Bagoberezi be bye babitandise. Kati omutandisi yenna oba omuwandiisi w'akatabo bamulabanga byakola atabitegeera kubanga waliwo ebyatandikibwa edda ne bikwata bye baliko focus yaabwe ebeeraawo. Kati gwe bakulabanga agezaako okutaataaganya biri ebyatandika edda. Kati ffe abamu politics waffe yabuuka level eyo level ya buwagizi. That reasoning is for the fanatics oba the supporters. Ne kati ffe abawandiisi b'obutabo ba author era Haji Sebagala yagambanga nti nze ndi muwandiisi w'akatabo siri musomi waako wadde nga n'akasomye naye aba afuuka authority. Kubanga tobawulanga bakwotinga afuuka authority naye ng'omuwandiisi yaba kafulu waako. Nze ndi muwandiisi siri mu kategori erinda okusoma bye tuba tuwandiise. Then ekyokubiri, politics wa wano jjajja olw'okuba aluddeko emyaka 4 amakubo ag'enjawulo gagezeddwako agamuggyako ne gagaana. Akozesezza ku bantu evidence weeri ab'oludda oluvuganya abaki. Kati waliwo example yajja gyenjala okuleetera wano ey'Oweekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo bwe yali akyali FDC. Kamera zaamuleeta ng'alinga atalonze Kasulumuzo ate atalonze Manvuuli okusinza ballot bwe yali nga keno wansi akka wansi ku kikofiira gy'atadde nti ekiri wansi eno kikofiira yaliyo. Ekikofiira yaliyo. Kati lifa abantu obasaasira nti babadde n'abantu nga bagamba bakomanda ba lutalo olw'oludda oluvuganya naye nga bazannyira tebaliiwo. So abantu banenya nnyo mweyo embeera
buli muntu okumususpectinga zisiyinza banenya nnyo naye nze nga omusambi nze alina otwala obuvunaanyizibwa okuba disprovinga wrong. Okay. Yeah. That's good. Ani yakola bigirwa kubanga mu byobufuzi by'ebito mwalimu abantu babiri abaali ab'amaanyi. At one time wali close to David Sejjusa. Ate ebiseera bino beera close to Alhaji Nassantege Ssebaggala. Ku babiri ani yakola bigirwa? Who made you? Alhaji Nassantege Ssebaggala tomugeraageranyangako omuntu mulala yenna. Olwakisa mu byobufuzi bya opposition wano kumpi. Ndowooza amuddiriramu awo ye Dr. Besigye. Ye Dr. Besigye but nze ankola politically actually bantu babiri. Alhaji Nassantege Ssebaggala oyo ye taata waffe ffenna and then mu Kasambidde. Mbidde? Surprisingly sikikugambanga nako. Mbidde? Mbidde nali naye nnyo especially nga yakava ku university, that is 2022 2002 awo wenakwataganira naye okusinga nga muyumya kubanga yali yasoma nga gwe tewasoma nga wabyabufuzi. Kasambidde yanjigiriza ebintu bingi omukulembeze abeera ati masuuti ago yali wa masuuti ati kuva ku university. He's a smart man. Okwogera public speaking n'ebirala n'ebintu byonna omukulembeze nga bw'abeera kuba yali academic ng'ate Haji ye ali just practical ye wa street. So you lived sometime with a diplomat and then you go to a streetwise politician. Naye nga street knowledge yesinga. Lwaki omuyita wa street? Anti yali academic Haji. Naye nga yalina ekifaananyi kye yazimba mu bataka era ng'ensi emukkiriza nti one of the prominent leaders Uganda beerina. He was. We believed. He was a good mobilizer. Ate nga bwa-identifying omuntu gwagenda okukola naye kobe nga oli musoga bye bayita abanoomwa n'omwa ng'oli awo bw'otyo ye kasitoba nga wakakinga attention ye ng'akuzimba n'ofuuka omuntu w'amaanyi nga ye era bw'omugamba nti Haji nze ngenze Buyende tulinayo omukolo naye nsaba gwe mugenyi omukulu ng'omuwabulidde eti ng'awandiika mu dayari oba oliawo ng'atuuse nga tayagala kumanya oba waliyo ab'amaanyi abakusinga ajja n'akubira ekikopo. Haji nga tazanya politics ono w'okubaza ennyo ani alina amaanyi awo gwe tuba tubeerako abantu gye bali bwe batebaliyo sijja ku kikutte kikutte. Haji nga tazanya politics yo wabunanfuusi kweyolevu nga ali direct tulina ebigirwa ye waffe ng'akuyiwaka amasanyalaze agakulekera awo gakulema bulemi kumanaginga naye nga y'ogwo gwagukoze. So Haji yasinga okutubeerako n'ettafaali ffenna breed ya intake ya 2001 ne 96 yawo bwe wati 94 kuba ne mu 8 yali musambi. Yalina kawawano ng'avuganya n'Ojjoko Mulozi ne bamugjamu bujja n'alekera Ojjoko kumugjamu Bateesa n'agamba agirekera Ojjoko Mulozi n'amulekera. Effujjo lye wakolanga nga Haji Ssebaggala waali ne mu dduka eno ne mwetolola emmotoka ne mwambala ebigalubindi ebya bbulaaka Haji yalinga abimanyi era endowooza ikubbi yalinga etya? Because he was a gentleman. Imagine a gentleman coming out of a vehicle with the younger boys doing rough things. No, kakati bye twali tukola ekisooka Haji yali abimanyi kuba ye yali musajja mukulu ng'atusingira ddala taata waffe. Kati tewaliwo ng'onoozimba ekifaananyi ky'obukulembeze, ekifaananyi ky'obukulembeze kiviirayo okuba kwetoolodde. Olaga nti totuukibwako mangu because omukulembeze abeera preserved.
si buli ajja nti anaamukola ki Anaamutuuka. kati embeera eyo gye muterawo omukulembeze ye mufuula nti yabatwala kibula buli obusajja obukuuma jjajja bukufiirako ng'osaatuuka mbu omutuukako naye nga tolina kyogenda mukola oyo yagadde mutuukakoko nawe out of love kumubuuzaako bakusitula kuteekawo fiya ennaku zino bususse musajja mukaafu okitegeera kuteekawo fiya so yabimanyanga niffe ne tumuzimbira vibe era bye bivaamu vibe eyo kati jjajja n'omugamba nti atambule n'emmoloka 2 zokka tasobola kuva waka era vibe ya jjajja yeyo tiimu eyo yaluseregende ze yamanyiira but given the age difference Haji yali musajja mukulu gwe ng'oli mwana muto nnyo nti tekirowoozeka how he would trust and give you an assignment. First, how did you get to him? Haji bwe tuva mu kalulu ka 21 nze nali Masindi mu 21 gye nali nsomera nga nayo mwannyinaze gye mbeera Kigumba kitundu bakiyita Kigumba naye kati bakola ki bayitawo bagiyita Kiryandongo district. Kati nze bwe tuva mu kalulu ako aka 21 nakola effujjo ly'amaanyi nnyo. I was 18. Nakola effujjo ly'amaanyi nnyo. Akalulu bwe kaggwa RDC natandika okunoonya obuvubuka obutaddewo embeera ya Dr. Besigye. Nali mbeera ku buko owa mwannyinaze gye yafumbirwa. Omuko n'agamba mwannyinaze. Omuko n'agamba mwannyinaze nti omuko tetumusobole aleese ebizibu. Gamba mwannyuka ave wano aleese ebizibu babayiga RDC mu kiseera ekyo n'ateekawo embeera batu yoole allocation z'obuyeekera biki si ekyanyingiza ekibuga Kampala saasira musajja wattu yali mwannyina agamba manyinga agamba mukyala wagamba mwannyinaze yaŋŋamba giwunye oti ate bitya ti omuntu aliiko ati ebintu bye bijja kuba bizibu ebintu bizibuwaire kakati nenkwatagana n'omwana w'awaka baali bamuyita Kato Fred waliwo omukwano gwaffe mulala bamuyita Kato Fred ali South Africa muganda wange Ronald Lwanga yatuyingiza ekibuga nga nina omufaliso gumu guyinki 2 gwe nali nsulako mu kiseera ekyo ojja nagwo mu Kampala ne tuyingira nagwo ekibuga ne tuyingira Kazangola ebyo ebyalo biwule Kazangola kawule you are too young to have that history byonyumya nawe ozudde lwaki tewasoma nnyo yozunga ate kuzunga kutya wazunga mu bintu bati Katonda bw'ati bw'akola abantu banaafuula ab'amaanyi mu ggwanga balina tanulu gye bayitamu kati Kazangola ogenda kukola yoki twatuukira anti ke tuyingidde ekibuga ng'olumuyingira ekibuga muzzeewa kuba ogenda mugenze wanguyanga kupulaninga birala ne tuyingira ruumu ya $8,000 omwezi Kazangola ezo ruumu ezo zina toyi ya kalina ezo kati nali musuubuzi najjukira wali nali ngenda kukola senior 4 nenfuna okutaataganyizibwa okwo kati bwe tujja e Kampala nga nzirayo Ekiryandongo nenoonya akasente Ekigumba kwe twali basuubuzi weekend nenkomawo e Kampala nga nina okugenda ku Mambo Bado nina okugenda kusimba wakati ku Sande kati yeeyo gye nakonekitingira n'ab'ebyobufuzi aba UID mu kiseera ekyo mu Kazangola nga gye nva okujja ku bimeeza balukoda abo Mabike Mukasambidde yalinga ava Makerere eyo nga ajja n'ayogera ebigambo bingi nnyo musajja otamala emirundi kati mu 2012 I think 2003 nenamboze na imagine beti ebimeeza nga byamaanyi nnyo kati awo nenyingira mu ttiimu yaki y'ebyobufuzi 202 nenkonekitinga naabo kati ntuuka ntya ku Haji nga Haji Sebaggala
kati bwe twatuuka nalwana nenvaayo ensambya ekazangola kati nenyingira ate ebiyumba byawa byensambya leero nalinawo mama wange awo yali akolamu nampa ki occupation order nenkiyingira ekiyumba kati obulamu ne bukyukamuko kati nga nva wali ensambya leero awo olwo 2 3 nenzija ku biwologoma awo ku Queen Towers Clock Towers nga ninawo call box nagula call box nga mbeera awo nekuba amasimu ku radio n'abantu we bakuba n'okutunda airtime by then ku biwologoma awo bijjukidde ebyokuwa amasimu ga radio n'ebikola box byo byetwalinga nabyo kakati naye nga eno airtime ku mitwalo 10 kuliko 4,000 omanyi kyekitegeeza okutunda airtime wa mitwalo 10 kuliko 4,000 nga business tetambula naye nga njagala kubeera mu kibuga kati nali ninamu obugoyegoye bwange nga mbeera smart kati nentandika okwatendinga meeting za UID bwenza atendinga mu kiseera ekyo Haji n'afuluma eggwanga nga nakatendinga keezo 2 bwagenze kusoma landa olowooza atendinga ngaani oli muwagizi kujja ndi muwagizi press conference nga zibeera ku Nankanyi wano twabanaga press conference mu bifaananyi olaba akasajja kalibalikana odisi yanga mani what is he doing press conference netuzibeera ezabeeranga ku Speak Resort ku Speak Hotel awo nga ku Nairo Avenue then ne ku Johnson wali eri kati tufuna obuzibu UID yesalamu 2 bamabike mbidde bavuga kirala Latif Sebagala Lubowa ani omulala Kyambadde Ziwa Abdukalimu Lukoda ne Medi Masanyalazi bavuga kya Haji kati Kakande Sebufu Katabu Moses William Kamulegeya n'abalala abo ne bavuga ekya DP mainstream kati ne tugenda mu lutalo olwo lwa UID nekubaga neyawuzaamu ebyo 2 kati Haji akomawo mu 2 atusanga tulwanye olutalo aleese ebitabo olwo atusanga tulwanye kati ekinserereza ku ye nabeera nga smart nga zalinawo ku saati engolole n'akakooti kabula n'akakooti n'engato zimusonso kakati Haji abeeranga musajja munyirivu nnyo nkujjukira bubugato buno nga tosobola kubeera naye nga toli smart nga musajja muyonjo nnyo extremely kati nga smart kyekyasooka okusikiriza omutuukako era naye nakkiriza nga ntuukaana okumubeera okumpi naye okumubeerako okumpi kati ebisigadde nga tusiba busibivako nga bumanyi okusibivako kugetero omwo kulimba bulimbi ne tusiba ebivako awo ebusoga bagiyita nkala twasiba enkala yanwera ebya security kati nalinamu obuzibu era nga bankuba olw'eddiini siri musiraamu kati niba bawaleeta version y'eddiini eyo Haji omusajja ono abeera naawe nga si musiraamu nga ebyo tabiriiko Haji agenda okufuna wuzo asaale nga gw'oli awo otunudda ng'ebyo tabiriiko then commitment kubanga nze navanga wali ensambya nentambuza ebigere nempita mu industry ya Bugoloobi wa Haji wali activity waliyo ki kati commitment yange ng'abasinga tebagisobola nga abasinga tebagisobola so waliwo eyakuloope wa Haji ku kyobutaba busiraamu lutalo lwali lw'amaanyi Haji n'amugamba ati Haji n'agamba eno struggle si ya ddiini eno struggle temumanyi bantu betwakakolagana nabo abamu baafa abamu bali mu makomera so eno struggle temudda naawo kuleetamu mboozi zaki za ddiini
so Haji n'akusembeza Haji olwo osembera kukola ki kyennyini omulimu gwo kwa ediwa ADC omuyambi omukulu owa Haji. Yes, owoku Lusegere bodyguard oba mu lulimi olwa bulijjo nembeera bodyguard bwe naye nga tuteekako obuteesiga lubindi ne mudduukirira emmotoka ne mwezinga wa ne muvaamu ne mugiteekinga position. Baali bankubye naye n'omusajja baali bamuyita Kalodo Sulaimani, omulala bamuyita erinnya lyo neerabira kati bo nga basiraamu bonna, naye actually kino kyalina mu 2006 tunominatinze ku bwa president kati tutuuka ebwayisa awo jaamu atukwata tuvaamu okiryalinga jaamu. Bwe tuvaamu okiryalinga jaamu ng'emmotoka ya president tugoba ngobe eya Haji oyo muta president tugoba ngobe mu kugigoba bannange bakwata miisi. Kalodo Sulaimani yakwata miisi emmotoka nga kabengo kasituse mulemi otuukako nze yalina gaasi yasanga emmotoka Kalodo yakoma ku olwo obwa Sulaimani bwe bwakoma ku olwo n'amanya nti ekikulu si busiraamu ekikulu fitness for the job. Nasimulula emisinde emmotoka n'engisanga mu masuuti twali tugenda Luweero eyo Abudukali mu Lukoda. So Haji bwentu bwe mwegattako n'entandika omukolera emirimu gye okumanaginga amasimu okumanaginga ebyama kuba abakulu baba n'ebyama byabwe okumanaginga situation ez'enjawulo ng'ebintu mbitambuza bulungi. Biki kikulu ki ekyali mu byama ebyo? Byekera gavumenti nedda ssebo ng'omusajja omukulu aba n'ebintu bye yafa naye alina family kati n'osigala ebyama ng'obikuyamba yafa. No, waliwo byesobola ku disclassifying. Really? Yes, ng'omusajja omukulu kubanga alina great family gye yaleka ku nsi. So ebyo mbireka bulesi ate buli mwaka tumukuliza bamutegekera dduwa. So saagala nnyo kutyoboola kitiibwa kye. Ekyama ky'otyo okwatula ekimu ku byo kiri nti gwe ne Haji mwali project ya Museveni. Ekyo si kituufu. Yo ya Museveni's project. Ekyo si kituufu. Kati nno kankubuulire Haji oyo yatiisa Museveni. Haji yakanga Museveni. Museveni n'alwana okutwalaganya Haji oyo. N'alwana okumurikurutinga. Era amurikurutinga ddi? Amurikurutinga tumaze okufuuka bammeeya. Naye nga tulwanye entalo nnyingi nyaawo kuwandiisa DP byali lutalo lwereere. DP tujawuddemu esemwogereze baana biki delegates conference ya 2005 nali delegate at the age of 22 nali delegate mu 2005 kakati ate nga nvaire eri Masindi gye nava nga chairman wa constituency mu kiseera ekyo wa DP. Wafulumira ate Masindi si Busoga naye bigirwa ebintu byobigirwa nafulumira eyo. How did you occupy Bunyoro region? How did you? Ate nali na network y'amaanyi kuba jjukira nali ngenze wa mwannyinaze gye yafumbira agenze ku bukono yagala otwale leadership from era nagituwala nakati nina amaanyi eyo ogamanyi gwe nalekayo structures nyingi badelegate abataano aba constituency eyo bali bagiyita Kibanda constituency. Samuel Otadai yali agiwangudde mu 2010. Mumanyi omugagga. Nze yagikola ki? Nze yagireeta ne badelegate aba n'encommanding district y'e Masindi n'egiteekako embeera naye nga ndiringa n'obusajja obwaliwo mu 8. Bwefuula obumanyi ennyo bumuzeeyo bwaliwo mu 8 obukulanga headache nga bwe bwali mu delegates conference ya 8 nga bwe ntambuza nabwo. Do you think Haji was a serious leader or a comedian? No. He looked too comical. No, he was a serious leader. Only that yalina challenge emu tiyalina ssente zizannya politics akwata government naye Haji yali asobola okukwata government. Kati mbadde nkisinaba kudda mu kigambo kiri lwaki abantu balowooza nti Haji was a naawe of Museveni. Museveni yakola ki lwe yatwala Haji
naliwo era nze nenzannya ogwange. Twali tukutema evunike ku woteri gye bayita Aya Hotel nga bagizimba. Ngimanyi. Kati lwe twatema evunike ettaka jjukira baligabidde bayita bamuyitangani kana something. Yes. Omukolo Mwami Museveni yali omugenyi omukulu. Lord Mayor w'ekibuga alina okubeerawo. Omukolo bwe guggwa ebyogeddwa emmoloka ya jjajja bagisembeza ku tenti. Agamba meeya nti tutulako mmoloka yaki y'obukulembeze. Agitulako mu mmotoka y'omukulu. As a joke. Jjajja yali serious. Nga akola busayini bwawo nga bajjawo wano waliwo ekenya wano mu mutto wano. Ogwaki? Ogw'emmoloka y'omukulu. Ya President Museveni? Waliwo eke 4 emundu. Njogera ku AK-47 nga waliwo n'akaki nga waliwo n'akabokisi k'amasasi nga nako kali awo ne babitegulawo ne babiiza mu bbuutu. Bagenda okubikula bbuutu ng'erimu wakadaala erimu emundu akakompola kano bakayita RPG nga bye biri mu bbuutu y'omukulu n'obubokisi bwaki bw'amasasi gano ag'enjegere ne babipanga emabega. Ne ngamba Haji toyingira mmotoka ya musajja, toyingira mmotoka ya musajja batumaze. Nze nkubuulira kakati nze olw'okuba nali mu busuuti gwe nga ADC Haji bamuyise emmotoka ya President Museveni. Yes. Gw'omugamba tayingira mmotoka. Toyingira mu mmotoka, ensi tegenda tutegeera Haji nampakanya yankuba eriiso nga bw'omanyi mukama wo bw'anaakuba eriiso ery'olutalo ne nteekawo stampede awo. Kati jjajja n'atunula nakakana muno muvubuka aleekandira mu security line yange yani nga simumanyi kubeera simbudde nabo kakati naye bigira Mbaddi yali ADC wa jjajja. Mbaddi gw'olaba oyo kati Mbaddi n'atunula nga tamumanyi takutegeera naye nga mu kufaanana nfaanana baki abasajja ba jjajja ab'obusuuti. Okitegedde? Haji ne muteekako embeera nga saagala ayingire emmoloka. Oluvannyuma ne bansinza amaanyi. Haji ne saagala mu embarasinga nnyo kubanga amawulire gaali gatandise okunotisinga that scene. Ne nkola tactical withdrawal n'agiyingira Land Cruiser. Ne tukkirira okuva awo waggulu okujja awo wansi ku kyaki eyo ey'abakristaayo uyo tuzze ku Nomogalale we twali akamera awo. Mu dakiika 3 New Vision yali ekubye omutwe omunene nga Haji ali mmoloka ya jjajja bw'akuba kajjambu amwenyerekese bw'ati teyadda ngulu. balina jjajja banyumya tewamanya bye banyumya tewayingira mu motoka kyasa agiyingira bavuga paka how long did they okuva waggulu wali we twatema evvunika ettaka lyali ya UBC era Saga yali y'amaanyi mu Parliament okukkirira awo paka ku All Saints Nakasero kyaki eyo okujja paka ku Nomogalale mulyango guyingira State House then Nomogalale eritumwire gye yali yanyakula waliwo akamere wano nga kamaanyi kakati ffe we twali akamera awo mu Nomogalale kati ne bamuyingiza eyajjajja yagenda direct state yamalayo like 45 minutes ne bamukomyawo Haji abasanga atusanga mu Nomogalale mwamutegeeza nti obadde toyagala agendere mu motoka eyo nze nali nwanidde wali nga tanaba kuyingira nga ADC we kuba nange mprotectinga bosi wange nze nali nwanidde wali Haji yadda mutunyumiza moloka nga bwe badde obulamu obugirimu kava kuno amajjolo ava kuno amajjolo yadda ngulu ava kunyumirwa Lukwago taimajinga Lukwago wa imajingira you mean ekyokulula mmotoka ya president public yakitwala nga kyali kikulu it was a betrayal mu struggle era public yamukuba
Lukwago n'akapitalizingira ku ekyo n'ekye Nakasero market yali etundiddwa ng'eguziddwa Haji Basajja Balaba. Kakati Lukwago n'abeera mu ntalo ezo n'amukuba n'amufulumya. Ezo ntalo zaali nnene because they were 3 and they were quite big. Yes. So tekyali kituufu nti nze nali mu project eyo no. Ate sirabawo bano ba Eddie Mutwe baani abo bano abakuuma abakulu ennaku zino asobola okugaana boosi w'okuyingira emmotoka ya jjajja. Nibula nkuga nti ebyange birala. Nina siini ze mbaddemu nga bantu bajja zibeeramu. So oyo ye Haji Nassantege Ssebaggala agenda. Kiki ekyakugana ogenda naye ng'agenda? Kuba ate wamala n'omuleka n'atandikawo ya Liberal Democratic something, Social Democratic something. Kati awo twali twawukanidde ddala nga ze nzizeeyo ku street. Agenda otandika Liberal Democratic Party ng'ate ffe tuli mu DP nga tetusobola kutambuza naye. Kati nga era ng'aweddeko takyasobola komandinga eri komandi gye yabeeranga nayo. Ne tumaliriza nga tukoze eki nga twawukanye bwe tutyo but twasigala tumuwa respect ye nga nakazadde waffe nga yina nze platform nyingi nnyo ziyanteekako nga nakati nkyazitambulirako. The Inside Out ne General Moses Bigirwa gwe tuli naye twadde tutunuulira obulamu bwe n'entandikwa ani yakola Bigirwa aga nti ani yakola Bigirwa yani Bigirwa aga nti Frederick Mukasa Mbidde amulinako ettafaali ne Haji Nassantege Ssebaggala wumula mirembe rest in peace foundation be baali foundation. Emboozi eno tujja kugiyongerayo sabbiiti ejja nga tubuuza Bigirwa lwaki teyatambula na Haji Nassantege Ssebaggala bwe yava wano ogenda okwegatta ku Yoweri Kaguta Museveni. Leero bwetyo bwe badde nze Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out.